nti wama tadiri nafsu madha taksibu ghada. Omuntu tamanyi ki kyagenda kukola nkya. Enkya waliwo enkya ng'abantu balowooza yawmul qiyama naye enkya tomorrow enkya leero lwakuna enkya lwakutaano naye tomanyi kigenda kukola ki kigenda kubeerawo. Pulogulaamu zo tezigaana kuba nti omaze ozikola nti bwe nnakeera ku makya nja kugenda ku ssomero nveeyo nzire wano naye tolabanga ku bantu baali balinnya takisi ng'agenda mu ttawuni kukola takisi n'eva eri mu kkubo n'egwa mu kiwonko n'atatuuka ng'ate abantu be yabagambye nti agenda kukola nabo bakoye waka nga basiibudde. Okumanya ekikutuukako enkya tosobola. Allah yakyesigaliza. Wama tadiri nafsun madha taksibu gada. Tewali amanyi, omuntu tamanyi ki kyagenda kukola enkya. Allah n'agamba nti wama tadiri nafsun bi ayyi ardin tamut. Omuntu tamanyi nsi ki mwanaafiira, anaafiira mu kifo ki, anaafa bulwadde ki. Seeko oyinza okuba nga tolinnya ku nnyonyi, simanyi wali ogirinnyamu. Togirinnyangako ne wallahi oyinza ogirinnyaa ng'ogenda kufa. Ajaliyo gy'ononye n'olinnya mu nnyonyi nga lw'ogenda ogirinnyamu ogenda kufiira mu nnyonyi. Era bagambye nti taata yalinnyako mu nnyonyi naye baaleeta mayiti. Okitegedde. Allah subhanahu wa ta'ala kati kigambo okufa tekiriiko kiseera, tekiriiko budde, tekiriiko kwetegekera, wabula Allah subhanahu wa ta'ala yabyesigaliza nti wama tadiri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tuwagala kuwa ekyokulabirako. Sheikh Zubair Kayongo yagenda ku mawulidi e Zanzibar. Mulowooza yali agenze kufiirayo ne pulaani ezikuwada alina n'omukolo gw'alina okubeerako wano naye wallahi baamuddiza mu kibokisi kya ggaali. Mufti baamuddiza nakati taddangayo kulabikako ku mugongo gw'ensigo. Kati ekyo kisobokera ddala ku gwe awulira nange ayogera. Kati Allah bw'aba atuwadde omukisa guno tugukozese okukola bye Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. Tweteeketeeke. Kola by'olina okukola mu kadde akatuufu. Okuba okusoma Qur'ani gisome kuba tolina ansa gy'ogenda kuddamu Sheikh. Allah bw'ali kubuuza nti lwaki wali tomanyi kusoma Qur'ani. Ng'ate embeera zonna zaaliwo. Abantu basoma olukyayi n'agenda akola ekyayi. Omuntu walwana ayiga oluzungu n'addayo, omusajja omukulu n'ebirevu ebyeru n'atuula mu baana ba wano nti naye ayagala kuyiga luzungu. Era n'amala n'aluyiga. Lwaki Qur'ani ekulema? Ansi ogenda giddamu oti? Ebigambo bya Allah ogenda kuddamu oti?